tuwonzeeyo gwagenda okwegulira essaati eyo nga mpya gireete tugisabire gizzeeyo bawo bwakomawo ogenda gimuwanga ekirabo naye lwaki mwagala nnyo okusaidiya abakyala fe abasajja epozi siri musajja ogamba kukijjamu ndowooza kati Filipa antumye lwaki abasajja temubapaako abasajja nabo kwebali mubirimu kati waliwo eyankubidde esimu nangamba Joan siwasa lwaki siwasa gwe ndeetera ekifaananyi kyo leta bulesi ekifaananyi kyo okay njagala nsooke nkwateyo esimu emu-bbiri ate tuwulire kwabo abali ku lutimbo lwa ABS TV kiki bagamba kiki kyoŋŋamba nga Musumba Andrew bw'ajja she ego maawo ezo si ze simu era zitera okubeera wano ku Lwokusatu omwana Maria ow'omukisa gw'okumakya nkubirako kweza essimu z'olaba ku screen yo nja kuba nkukwata butereevu yogerako nange nga Omusumba Andrew bw'ayingira era tuli basanyufu nti yayingidde dda mu kizimbe so nkubira natera tekitugana kukwata masimu ngenda kukwatayo nga bwe mwaniriza hello Amina nyabo njogerako nani ye machule tosinzidde wa bidone binamwaya kati minesi ziri mu lubuto naye simanyi kinuma oyine biri mu lubuto wangi kalebeerako Musumba Andrew agenda kuba asaba wetu eddakiika eziddako so obulwadde bwagenda kuba akusabira tofaayo mwana wa Katonda okay hello hello webereremu naawe eyo hello hello zesimu jamu kati atandise hello hello gumaawo hello kola wanjinyabo ale njogerako nani njogerako nani ani ono Adije n'ekiwenda Adija assalamu alaikum ekiwenda naye oli ku TV kati ate mbasigenda kukolegana naawe nga bwe mbagamba bulijjo if you are going to Avira TV Adija tukolegane bulungi buzibu ki Adija njagala mwami wange agendeko ewaffe akyaleyo jangu n'essaati y'ennaku z'omwezi nga lumu wange ndeetera essaati y'ennaku z'omwezi nga lumu nzije ennaku z'omwezi nga lumu oleete essaati ya bbaawo ete essaati ya bba wange ye nnyaba Adija kale Joani neyanziza mukwasa kasayiga mwagala nnyo kale tweyanziza nnyo olw'obufunda bw'obudde bwe tuliko nsaba amasimu amalala Musumba Andrew yabagakwata naye Maria bagamuterekere tugamuterekere so beranga okubako kwata ensigo yo kwata ekiweebwayo kyo kisindike Musumba Andrew kyemanya agenda kusaba ayinza obutasabira ensigo ate n'ekirala leero ye Friday sembayo mu mwezi kulwamu mwenna abeeyama n'ogamba nze nja kuwangayo ngenda ngakwata ensigo yange ya mitwalo 2 mbere nga ngiwaayo olwaleero lwe lunaku lwennyini lwa Friday ogenda kubeera ng'owaayo ensigo mu nnyumba ya Katonda kati laba waliwo abayomba nti bawulire muveeyo baagala si tetujja nze nnyinza olemerawo kati muveeyo tulinze Musumba era mwe tubalaba naye nga nze kyembakatiriza president waffe yaguddewo bizinesi ezimu nze mbadde ngamba kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nga tonnagulawo saaluuni yo ojja okima amafuta ogenda okuba ng'osiiga amafuta ago gateeke mu saaluuni yo olina bodaboda ogamba nti boda yange egaanye jangu okima amafuta ago obeere ng'ogasiiga ku bizinesi yo then buli kimu kibeere nga kitambula bulungi sande eno ogenda kukwata ensigo ya mitwalo 10 kati waliwo abayomba era mama ffe tuba tetuzirina tukole tutya abange
bwoba tozirina ojja kuyita ku namba zaffe ezo atalinda lujja ojja kuyita ku namba zaffe ezo zola screen tujja kwogerezeganya then tulabe nawe tugenda okukola ki okukukwasaganya kwata oyo owulire ki kyagamba mukwate bwogambye Maria ekisa gwoyina ekisa nze siri alo Sister Joan. wanji mama Hello. wanji nyabo Njagala kuna Sister Joan. nze mwennyini nnyini gwowulira Wanju? ye nyabo vira tv bwebwe buzibu tetuli bumu kakati kirasi yeno yetaaga munze headmistress head teacher mbereko byenkola ki byembasomesa omuntu ng'onookuba essimu ng'oyagala okuyisaawo ensonga yo osooka n'ojjako tv yo sigala ng'otulaba naye osooka n'ojjako ki eddoboozi then gwe n'osigala ng'okola ki ng'okuba essimu naye nga ejjeko ki eddoboozi nakati kiraasi eno obuzibu bwerina ne bwe lubeera lwakusatu nga lwa musumbayiga oyagala okube ate oyagala owulire ku tv so ne bireeta okuba nga tetukola ki nga tetuguwulira asembayo tugende asembayo twaniriza omusajja wa Katonda yes hello wanji papa John nga toyina kisa mujje wange ayina ekisa mbakuŋŋaanya ku ssaawa 10 nze nina ekisa onojja wani wanji sebo John toyina kisa tayagala kukwata abantu njagala nnyo bakwata lwaki toyina kisa lwaki toyina kisa sebo bakuyitaani bampita Sande nkubidde eno Kaabuma ye sebo nsanyusa okuwuliza naye mwana buzibu ki sebo bw'olina Sande odduse atuleseewo nnyo abadde azze kuyomba hello wanji nyabo nyabo okay Maria kanjaliza omusajja wa Katonda tulumbiddwa Filipo amaliriza omukulu Filipo amaliriza Shafiki mu control room nsaba osooka otuweeyo akayimba twanirize omusajja wa Mukama ate atwala abantu aba Uganda abalokola abatulaba abamulindiridde abatwale mu maaso abasabire kubanga obudde tubeera na butono abatubeererawo bano ba Musa ba Giovanni bambi batubeererawo nkwajjo oyo mwami nkwajjo okay Shafiki tugende mu maaso ate tujja kwatudda Give it up for Jesus. Hallelujah. Good evening, saints of God. Denver, Colorado. I need you to stand to your feet, put your hands together, and welcome gospel recording artist, Stacious Rose.
ako akatukomezaawo nsubira tekakukoze bubi gwe wena ali ku lutimbe olw'essawa yaffe ey'omwenda. Tubeebaza nnyo nga okyekuumiddeko obadde ogamba nti kangumiikirize paka lwenalaba Musumba Lujengo abizaayo. Twebaza Mukama nti already mwali mu studio yayingiddewo dda. So kubira mukwano gwo, kubira muganda wo, kubira mama omugambe nti omusajja wa Mukama mwali mu kizimbe. Nsanyusa okulaba Musumba. Nange neesimye okubanga onkyaziza. Weesiimye? Programu y'amaanyi ssaawa ey'omwenda nzikiriza Katonda bangi baasumuludde olw'essaawa eno. Amiina. So twebaza Mukama olw'obuddeyo buti buli kaseera ke tufuna ne tufuna ekigambo eri Katonda tekiri oba nze musumba oba muweereza ki kasita oba ng'okiwulidde. Yensonga ki mugambe neesiimye okubanga ndi wano kuba bangi balokosa olw'essaawa eno ey'omwenda. Kituufu. Njagala osooka ombuulize ku bantu ababadde bakulindiridde bulijjo banange tomanyi pressure gyemba era tuleetere ku Musumba Andrew era tuleete banange njagala obambuulizeeko. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Pastor Andrew Jenga abizaayo. Nate era kya ssanyu nnyo okubanga tusisinkanye mu kaseera we kati nabagamba physically tetuba ffenna wabula mu mwoyo tuba ffenna era nga nzikiriza buli wenjogerako nammwe buli wetusisinkana mu mwoyo Katonda waliwo byakula, Katonda waliwo byamenya. So neebaza Katonda abakuumye nga mukyali balamu, neebaza Katonda eyabateekako ekisa buli ssaawa ey'omwenda ne musinkana omuweereza Joan ne mwogerako naye n'ababuli ekigambo eky'amaanyi. Nzikiriza tekibaleka kyekimu mu linnya erya Yesu. Kituufu tekibaleka kyekimu. Kakati waliwo abantu ababadde nga bagamba nti singa Musumba Andrew naye abeerangawo n'atusabirako ne tumukubira ku simu ne tumubuulirako ebizibu byaffe kubanga tolabikalabika. Oli wabbula taata. Siri wabbula nze nyinza okuba nga sirabikalabika obanga oyinza okunnoonya nga tonfuna naye Katonda gwe wakkiriza toli munoonya n'akubula. Katonda gwe wakkiriza mu mutima gwo ye si wabbula wonna w'omwetaagira abaawo. So tekiri ku nze Musumba ensonga kimugambye nti essaawa eno ey'omwenda bangi balokoka naye essaawa eno ey'omwenda sinza abuulira enjiri. Pastor Ega kyemmanyi mu mukyaza buli lwakusatu n'obeera mu Monday, Tuesday, Thursday, Friday nga teguffe tekuliiko alabiseeko. Ne bantu bangi ne balokoka bangi Katonda n'abakola ebyamagezi. So tekiri ku Pastor Andrew okubanga abuze obanga talabikalabika mumulinda lumu lwa Sunday. Katonda otomulinda lwa Sunday lwokka. Osobola mulaba ku Monday, osobola munoonya ku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So nze wemba mbuze kiriza mbule netukkiriza Katonda kubulako. Mukama mulungi. So woba olaba Pastor Andrew lugamba mbu nze nsaba lumu lwokka nga Pastor Andrew azaa nemba tonda byeko ng'omanyi ssaawa ya kusaba fukamira wansi saba Katonda ajja kuwulira mu linnya erya Yesu. Okay. Obuweereza buli butya? Obuweereza sofa nandi kati esaawa zino tuli mu phase 2 waliwo okumbuza obuweereza bubadde butya before lockdown obuweereza bubadde butya mu lockdown eno gye tulimu. Obuweereza newankubadde si bwe bumu tebwasigala kyekimu nga bwe bwali mu kusooka. Nti mu kusooka twalina eddembe lyaffe erikuŋŋaana nga abakkiriza buli Friday semba mwezi ne Friday zonna endala buli Sunday abantu ne babeera nga bajjudde wano ku church ne tusabako ffenna neosinkana omusumba n'omubuulira ebizibu naye kati wali abantu bali wala talina ngeri gy'aso asinkana mu Musumba bamiisinga. Omanyi church Yesu Bible etugamba yeekalo ya Mukama gye mibiri gyaffe nti kino ekifo kye tukuŋŋaaniramu kiyinza obutamatalinga nnyo wabula gwe kasita oba ng'okkiriza Katonda. Naye ate waliwo n'ensonga lwaki Mwoyo Mutukuvu abayigiriza bano we baali bakuŋŋaanye wamu mu kisenge kimu Mwoyo Mutukuvu yakka. So tosobola kugamba nti okusabira ku TV kyekimu n'okusinkana naye tusinkana abangi waliwo enjawulo waliwo amakulu gaakyo kubanga tusinkanye mu bungi. So kati enjawulo eriwo nti mu lockdown tusinkana kusabako yeyo okubadde tusabira ku mwoyo tubeera ku TV. So lockdown eno obuzibu bwe tusanze waliwo abantu baffe abali ewala abayagala jje akusinkane nga si bya simu ayogere naawe nga tasobola. Kati kye kiringa ekizibu nti Sunday no mafuta.
ekintu ekibadde kitabangawo ku Sunday no lwe lunaku lw'amafuta nga 26 lunaku lw'amafuta era buli muntu yenna alina obusobozi bwonjoga ku busobozi ntegeeza omuntu alina obusobozi obujja ku kyaki tuli bamukisa president yaguddewo entambula so access y'otambula nyangu so omuntu yenna osobola okujja n'osigibwa amafuta naye lwaki nkugambye waliwo ekitabangawo ebbanga lino lyonna tubadde tusiiganga amafuta naye nga towulirayo abantu baba batini nnyo bagenda kukuba simu mpeereza ensigo bagampeereze nga ebiseera bisinga babanga 10 naye nga basigadde beetuukira naye essaawa zino ennamba eri waggulu nnyo abali mu kukola order nti nze mbeera Kyankwanzi mbeera Fort Portal njaga bagandeetere so fata bakwajesalinga abantu nga 6 bonna bali ku order ovuki nti kwegamba ati kyandibadde kirungi nnyo omuntu okubeeyo gy'oli bakuweereza amafuta era nandibakubiza gwoba osobola onnyigiriza ennyo jangu buzi tolinda kubanga olina n'ekigambo ky'oyinza omugamba ekyenjawulo ne ku ssimu tojja kunfuna bulungi yes nja kuba kumpewo okugamba amafuta ago ogenda gakozesa boti ne boti naye mba neetaaga nnyo nkusinkanenga ngakuwa nkubuulye kubanga gye nagamba okugakozesa munnakuli emabega si wajja okugakozesa kisinziira ku mbeera gy'oyitamu n'essaawa zino abantu balaga bangi nnyo abali ewala abaagala okugafuna obufunyi ku oda so bwe buzibu bwa lockdown naye nga tukkiriza Katonda buli kimu kijja kugwa mu linnya lya Yesu. Kati njagala tusooke tukwateyo ku bantu kubanga wayinza okubanga waliwo abali ewala nga bw'oyogedde naye nga ayagala kwogera naawe ayongerere ddala okukonfaminga engeri gye gali nti amafuta ga ku Sunday akonfamingire ddala obanga waliwo abaagala okwogerako naawe ku ssimu engeri gye batateera kukulabaalaba. Okay. Osobola kunkubirako ezo essimu z'olabaawo then noyogerako ne Musumba Andrew. Hello? Wanji nyabo? Yawaleko nyabo. Kale, oyogerako ne Musumba Andrew? Okay, if you're calling Sokovide TV yo oba gimuting osobola okwogera n'omusajja wa Katonda omubuuze ekiki oyagala. Hello? Sister John, kama yebazwe. Amina nyabo. Amanya go gwani? Nze Sala okuva Mukono. Ye nyabo. Mbadde nsaba okutuusako kajjo. Uyo. Hello. Ozaako nti mbadde neetaaga okujja okufuna mafuta naye akasente kakyabuze. Oyagala kujja kukima ku mafuta? Naye akasente kakyabuzeemu ako ensigo 10,000 transport ate transport wa buseeri akasente kakyabuze bizinesi kyatambula. Nkale tofayo ngenda kuba nkuddamu. Wanjisebo? Ngenda kuba nkuddamu sigala ku TV ngenda kuddamu nkubuli ekyokukola. Mukama akuwe omukisa. Hello? Hello? Oh my God. Okay, enamba zolaba ku screen yo kosobola okuyita atenga waliko eyo esembyayo 000 namba ya Airtel ne kubako neyo ya MTN esembyayo 54 zonna osobola okubanga oyitirako ojja kubanga osobola okwogera ne Musumba Andrew. Okay, Musumba Andrew. Lero lunaku lusembayo mu Friday. Lero lunaku lusemba mu mwezi. Friday semba mu mwezi, yeah. Okay. Friday semba mwezi before lockdown ndowooza twali twaddira nga buli Friday semba mwezi. Tutoola ensigo ya mitwalo 2 tugisigira Mukama. Then mu kusiga ensigo eyo twabako ebintu oba ebyetaago ebimu bye twasabanga nga byo tuli sure nti Katonda alina obikola. Omwezi we guggweerako. Omwezi gwe tuba tugendamu nga tuli sure nti Katonda alina obikola. Omanye ekyo kyakolebwanga bakkiriza. Omanye ekintu kye bayita okukkiriza era nzize nkibuulirako nnyo nti omuzungu omu yagamba okukkiriza kwe kubanga oli mukakafu nti ekyo ky'olinamu essuubi kigenda tutuukirira. Naye ekintu kyonna ky'okkiririzaamu tosobola kinnyonnyola bantu. Era ne mbagamba nti obukakafu bw'okukkiriza buba bujulizi. So twasiganga ensigo eyo naye ng'oli sure nti ezo request 5 z'osabye
katonda agenda zikolera omwezi gwe tuyingiramu. So twakikolanga buli Friday nga tusiga ensigo ya mitwalo 2 buli Friday esemba mwezi. Nene tukikyusa mu lockdown ne tugamba tugenda kusiganga ensigo esemba mwezi buli Sunday esemba mwezi. So kyamagero kyamukisa nti Sunday gye tulinako amafuta ate Sunday mutugenda osigira ensigo yaffe esemba mwezi. So birimu ebintu bibiri mu wiki emu mu lunaku lumu, bintu bya mirundi 2 tugenda sigibwa amafuta. Gwa n'abasobodde okujja kujja n'ensigo yo ey'amafuta, then ojje n'ensigo yo emitwalo 2 esemba mwezi. Naye ensigo eyo togiteeka buteesi mu bbaasa n'oleeta buleesi. Agigatta n'emitwalo 10 giri egy'amafuta. Ayawula ebbaasa zibeere 2. Naye gwa n'abasobodde nga tosobodde siga nsigo ya mwezi tetujja kugamba nti woba ozze kusiga amafuta gokka toze siga nsigo ya mwezi addayo. Ekyo ensigo ey'ebiri bali abakkiriza abalina okukkiriza. Weewaawo n'abagenda osigira amafuta balina okukkiriza. Ne waliwo abantu abasalawo ne babako level emu gye batuukako mu mwoyo. So ku Sunday tulina ebintu bibiri, ye Sunday yaffe esemba mwezi era tugenda osigira Mukama ensigo y'emitwalo 2. N'ensigo eyo togiweereza yokka, nawe agenda oweereza empeereze. Toweereza buweereza nsigo ogambe nange nasize. Baako ky'osaba katonda kyoyagala kukolera omwezi ogwo si mwaka wabula mwezi ogw'omunaana gwe tuyingira. N'oba olaba tekisoboka, katonda gwe wakkiriza ye katonda akola ebitasoboka. Ye katonda ateeka ekkubo we litabadde abalanga tebalisuubira. Ye nakugamba nti awo ojja yita. Kati gwe weereza ensigo yo, wandiika ebintu 5 byoyaga katonda kukolera omwezi ogwo gwennyini gwe tuyingiramu ku kapapula. Then gwe ow'essimu osobola weereza message ku nnamba ezo z'olaba eya MTN yeri ku WhatsApp. Osotuweza voice note ogamba omwezi guno nsize ensigo yange ya mitwalo 2 naye njagala Mukama ankole kino n'ekino, njagala Mukama akole bwati ne bwati. Oyimusa okukkiriza katonda aba agenda kukikola. Musumba Andrew kiri nti emitwalo 2 gye gyetaagisibwa oba oli ne bw'aba ayina ezisingako nga ye alaba ku katonda kyakoze mu bulamu bwe tateekeddwa kuwa mitwalo 2 ne bw'aba ayina nnyingi alina kuwa 2. Ekintu kyogedde kirimu point nti ensigo it is not a must nti tusiga ensigo y'emu wabula tutandika ku nsigo ya mitwalo 2. Waliwo omuntu asobola okusiga ensigo yakakadde ng'olwo alina ye ekinene kyayagala n'oli n'asiga ensigo ya mitwalo 5 n'agamba Mukama kino tekisoboka mu bulamu bwange. Bangi balaba tekisoboka naye gwe nakkiriza gwakola ebitasoboka. Nsize ensigo ya mitwalo 5 njagala onkolere kino n'okikola. So tutandika ku nsigo ya mitwalo 2 naye gwe oba owulira nga katonda alina kyakoze. Waliwo n'abaasiga ku luli nga bye baasaba byatuukirira. Weebale nnyo. So gwe osobola okwongerako ne tutandika ku nsigo ya mitwalo 2. Then amafuta ensigo ya mitwalo 10 era n'okweyongerako. So toba na miliyoni toba na dola eyo abali ebweru. Waliwo bayida baba tulabira mu nsi ez'ewabweru. Ab'ebweru ensonga y'amafuta twagezezzaako laba ngeri ki gye gagenda obbatuukako naye banatusonyiwa this time round tuyinza obutasobola. Maybe next time nga tusiddamu osigaba amafuta tujja kuba buli kimu tumaze okitegeeka. Kati sofa bano bandi wala naye ng'oli mu ggwanga abo n'onaabaawa gagenda kutuukako ng'ali mu Uganda naye bano bandi bweru this time round kiyinza obutasoboka. Kijja tukaluubiriza. Ndowooza mukitegedde bulungi. So olunaku olwa Sunday saagala wabeewo eyeekwasa ng'ogamba nti ate ffe batuli bawala sigenda kusobola kujja Kampala. Essimu ezo z'olaba ku screen yo zonna kuliko essimu 2. Funako essimu emu gy'okwata kuba bajja kuba bakuwa direction bulungi engeri amafuta gye gagenda okutuukako oba gwe ayagala okwogera ne Musumba Andrew. Hello. Pastor Andrew, Mukama yeebazibwe. Amina. Pastor nebaza Mukama kubanga mpiseemu naye Pastor Andrew nsobola kunsabirako ssebo. Olina buzibu ki? Pastor omwami mbeera n'omwami wange naye yakyalewo omukazi omulala n'ayanjula kati mugw'omunaana nga 8 olagalwa empeta kula pasitaiga lwagenda okuba embaga. Pastor Andrew mbadde nsaba embaga eno butabeerayo kuba pastor answala ku kyalo kyonna banga mandi wa kiraani
Okay, ngena kuteeka maaso ga Mukama. Amina. Manyi bwe tunaamaliriza wano Katonda alina kyagenda okukola mu bulamu bwo. Amina. Woo, Mukama ebazibwe. Amina. Akalulu nga kamaanyi. Okay, hello. Amina, yogerako nnyo. Mbadde njagala pasito nsabireko. Nina ekinnuma mu lubuto naye njagala nzaala omwana pasita. Amanya go gwani? Naye ng'embeera gye ndimu endaga ndi lubuto naye bwe ngenda mu ddwaliro bangamba nze Immaculate. Gwe Immaculate. Immaculate ngenda kuteeka maaso ga Mukama. Nzikiriza we naamaliriza okuva ku TV Katonda alina kyagenda okukola mu bulamu bwo. Okay. Immaculate bwalabise. Immaculate bwalabise. Hello. 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 Wanji. Ali wansi. So Musumba Andrew gwe tuli naye mu kizimbe. Hello. 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 Amasimu gatabuse. Musumba Andrew, nina ekintu kyenjagala okubuuza. Waliwo abantu abamu abagamba nti ebintu bye mukola abamu nga bawakanya nti ebintu bye mukola si bya bwa Katonda, ng'era bawakanya kati nga ng'oli ayinza okubuuza nti abo abakima amafuta bakimaga ki? Era waliwo n'abasumba bamu bosanga gamba kati abamu ogenda ne bakuwamba nti twala amafuta gesiige bwoti kola bwoti amafuta bwe nga bagamba nti ebintu bwe bityo tebikola. Naye ate nga engeri gy'oli wano njagala olambulire ku ki kye bayita amafuta ki kye gasobola okukola mu bulamu bw'omuntu. Abagamba nti ebintu ebityo mafuta tebikola kusaidemu batuufu. Ate batuufu bati batuufu nti amafuta tegakola, naye amafuta obutakola bwago bw'oba tolina kukkiriza, tegajja kukola. Ate nga nzikiriza omuntu yenna akera ku makya n'agamba neetaaga amafuta ago aba ali mu kukkiriza. Gujja mulabanga omusiru nti azze kawaala ofuna amafuta, ojja mulabanga omusiru naye nga ye kyayagala akimanyi. Era ojja mulabanga omulalu akwata ensigo ya mitwalo 10 ng'alese waka abaana nabalumwa enjala naye n'agamba njaga amafuta. Ojja mulabanga omusiru atategeera naye nga ye kyayagala akimanyi. At the end of the day ojja laba gw'obadde olowoleza okuba omusiru ate nga ye mutuufu. Omanyi ebiseera bisinga lwaki ngambe nti batuufu nti gw'onajja n'oganona nga tulina kukkiriza oba nga tugeze ogamba tebikola ne kamale gagatwala mugamba mulungi mbwa tebikola kamale gagatwala. At the end of the day tulina kyojja kufunamu ne bw'onoosiga ensigo ya mitwalo 10 eyo gasoba nga tulina kukkiriza. Kuba Bayibuli etugamba mu Mako 11:24 nti kyonna ky'osaba ng'oyita mu ssaala kkiriza nti okifunye kinaabanga kikyo. Ne bw'oba tonnakifuna. N'oba tonnakifuna gwe kasita okisaba ng'oyise mu ssaala kkiriza nti okifunye. Kati gwe wenna agenda osiga ensigo olw'amafuta ago kyonna ky'osigidde kkiriza nti okifunye kigenda beera kikyo. Gwe wenna agenda osiga ensigo esembayo mu mwezi kyonna ky'ogenda osigira kkiriza nti omwezi ogwo n'obola tekisoboka Katonda agenda kisobozesa mu maaso go. Bangi bagenda kiraba. So yensonga akikugamba nti bandi babatuufu nti ebintu ebyo tebikola naye tebikola ku muntu atali mukkiriza. Naye omukkiriza bangi balina obujulizi mu mafuta. Ate nga tukirabye omanyi ebiseera ebisinga amafuta gano omuntu yenna ateereddwako amafuta Katonda ng'akulonze ebiseera ebisinga tegaba magezi go tegaba magezi gaffe oba ntegeera yaffe. Weekanga kyova nze nagamba mu Bayibuli omwo omusajja gwensinga okwagala Peetero era n'abagoberera enjiri yange basobola okutegeera lwaki mwagala nnyo. Osinga kubuulira ku Peetero? Si kubuulira omanyi byanjawulo wemasibu okubuulira ennyo ku Peetero si kyekitegeeza nti mwagala. N'abamu ku basajja mu Bayibuli abo bentunuulira nga baaliko ekisa kya Mukama naye nga si magezi gaabwe si ntegeera yaabwe. Nti tutunuulira Peetero ono yali musajja muvubi
ng'avuba byennyanja. Yesu asinkana Peetero teyamugamba nti Peetero toli muvubi, yamugamba Peetero oli muvubi, wabula ky'ovuba kye kikyamu. Obogezaako okunfuna. Yamusinkana muvubi ng'avuba byennyanja. Teyamugamba nti toli muvubi. Teyamugamba nti toli muvubi, yamugamba Peetero oli muvubi. Wabula nga Peetero kyavuba kye kikyamu. Peetero yavuba byennyanja. Nenga Yesu yamwagala kuvuba bantu. So nga tateekeddwa kuvuba byennyanja. Tateekeddwa eyo level si ya Peetero. Si ya Peetero. Ndinaawe oyinza okuba eyo oli munna business. Nenga bula business kati gy'odiringa nayo yenkyamu. Si yeyo. Si yeyo waliwo business ennene gy'olina okugira. Kuba yasanga Peetero banoonya bwennyanja buti. Nina amugamba njagala ovuba abantu. Ogenda beera muvubi w'abantu. Mukama mulungi. Amina. Yamugamba ogenda beera muvubi w'abantu era tutunuulira mu bikolwa by'abatume. Ekyokuna weewatyo. Ekyokuna olunyiriri olwokuna. Bayibuli eyogera nti bwe baali bakutte Peetero ne Yokaana, abantu abakkiriza baali 50,000 abajja olaba Peetero. Naye nga Yesu yamusanga anoonya byennyanja nga olunaku lw'abasaze. Nga tebalina na kye bafunamu. Tebalina kye bafunamu. N'amugamba Peetero toli muvubi wa byennyanja, oli muvubi w'abantu. Peetero bwe yatambulira ku ki Yesu kye yayogera, yuyo bamusibye abantu 50,000 be bajja okumulaba. Nti ye Katonda Yesu olunaku lwe yasinkana Peetero n'amugamba ggwe tolina vuba byennyanja olina vuba bantu. Peetero n'agoberera Yesu. Teyatandikirawo vuba bantu. Yagoberyanga Yesu tamanyi alina n'okubuuza teyabuuza nti lwaki ononze nzija mu byennyanja byange. Teyamubuuza ekyo kinaabawo ddi. Kyaddi. Kuba Peetero teyali mwogezi mulungi. Kyekiringa Musa nti yali munanaagize. Nenga Katonda gwayimusiza genda ogere ne Farao ate abaana ba. Ng'agenda n'ananaagizire. So ebintu bya Mukama bizibu. Beera ku bukakafu nti Katonda waakulonda ye alina ensonga lwaki akulonze. Lwaki era alonzeeyo. Katonda waakusindika nti genda. Gw'oyinza olaba nti ogenda weka naye nga alina backup yo. Abamu agamba nnyinza obutasobola. Nenga alina backup yo. So ogenda siga ensigo ye ey'amafuta, ensigo ye esemba mu mwezi. Ogenda laba nga wakati olina kyakulya, ogenda tunulya gye emitwalo 10 ngwena bingi by'andikozesa. Naye Katonda atudde mu mutima gwo n'agamba siga alina backup yo. Lwaki akigambye? Bantu bangi bawadde obujulizi. Mukama mulungi. Bangi bawadde obujulizi. Kuba tutunuulira omanyi ebiseera ebisinga Bayibuli etugamba mu ngero 3 onyeri okutano mpaka ku lw'omukaaga. Weesige Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna. Toweesigama ku ntegeera yo. Mukkirize agenda longoosa amakubo go. Weesige Mukama Katonda wo. Toweesigama ku ntegeera yo. Toweesigama ku ntegeera y'abantu balala. Joani ogenda ba mukwano gwange oli ku TV essaawa zino. Ogenda kundanga njogera ku mafuta ogambe nina nkangene sige nfuna amafuta. Ogende njije nkubuuze. Gambe Joani njaga kenda siga kufuna amafuta. Joani kicho ogenda kugamba abo bafere. Ebyo byabafere. Bayaye. Babbi. So onamuwuliriza. Oyinza olemererwa. Ogenda lemererwa. Sinsobi okuba ng'otudde ku TV ondaba essaawa zino. Sinsobi. Waliwo ensonga lwaki ondaba. Waliwo ensonga lwaki obadde ogoberera ssaawa ey'omwenda. Waliwo ensonga lwaki waliwo abadde agoberera. Nzikiriza Katonda alina ekyamagero kyo. So ku Sande jangu osigibwa amafuta. Siga ensigo esemba mwezi. Katonda agenda kukolera ekkubo. Weesige Mukama Katonda wo n'omutima gwo. Toweesigama ku ntegeerayo, toweesigama ku ntegeera ya muntu yenna. Yimiriranga ggwe. Ogambe nti leero kansigire Mukama, leero kantwala amafuta gano njaga Katonda ankolere kino. Agenda kukikola mu linnya erya Yesu. Musumba Andrew ayagala okusinkana ye ng'omuntu oba kye bayise 1-on-1 akola atya? Omuntu ayagala okunsinkana nina ennaku 2 mwensinkanira abantu mu wiiki. That's olwokusatu Wednesday ne Sunday. Olwokusatu by ssaawa 5 ntandise olaba abantu. 5 ez'okumakya. 5 ez'okumakya ssaawa 4 ntandise olaba abantu. Then Sunday ndaba abantu nesooka mu service nenvaayo ku mpewo then nejja nensinkana abantu. Ojja n'ensigo ya mitwalo 10 okundaba ng'oli bw'omu olunaku olwokusatu ne Sunday. Then gwe ayina yeetaaga okwogera nange na daily basis oba ng'olina ky'oŋŋamba kulamu
osokozesa enamba z'essimu ezo Eziri ku screen eyo. then gwe alina ekimu ekyekumi osobowereza ku namba z'essimu eyo kusiga nsigo n'oweereza ku namba z'essimu ezo. Era nga bwe ngenda okubagamba nti kwata ekiweebwayo kyo, kwata kyolabanga kyamaanyi mu bulamu bwo, osige ku lw'ekigambo kya Katonda, osige ku lw'omusumba Andrew, kubanga mu butuufu weetagisa omanye abantu abasinga gamba lwaki nsiga, nyinza okuba nsigira musumba Andrew, nyinza okuba nsigira ki, ebintu ebiseera ebisinga ensigo eno oba ogisigira bulamu bwo. Era ng'osuubira nti bwe ndibeera awantu awanyigirizibwa ndikowoola ensigo yange emerere mu bulamu bwange. So njagala okwata ekyolaba nga kyamaanyi. Essimu ziri ku screen yo ziri bbiri, kuliko eya MTN neya Airtel. Zireeta mannya kyoba zonna zireeta mannya Nakazi Margaret. Eya Airtel neya MTN zireeta Nakazi Margaret. So kwata kyolina ng'ogamba nga musumba Andrew bwali mu ssaawa ey'omwenda njagala ndabe omukisa, ate ng'era tagenda kuva wano nga tabasabidde. Era nga bw'osiga ensigo yo, nga bw'okwata ekiweebwayo kyo, nga bw'osiga ngenda kukwaniriza musumba ate asooka asabire abantu abali ku mpewo za ABS TV. Kale gwe wenna ali ku TV yo atulaba essaawa zino nga basalawo wakkiriza Katonda, ekyo nkyebaliza Katonda. Nebaza Katonda olw'okukkiriza okwo kw'olina, naye wonna w'oli nsaba oteeka emikono gyo mu bbanga. Tugenda sabako ffenna. Kitange omutukuvu, nkwebaza olunaku olwaleero, nkwebaza olw'obulamu bw'abantu bano. Balina bingi bye beetaaga, bali mu maaso go, si kwagala kwabwe, si magezi gaabwe, wabula kisa kyo. Ensi ebanyigiriza ekimala, bangi babakyaye, naye gwe Katonda gwe tusinza, gwe Katonda akola ebyewuunyisa. Olunaku olwaleero nsaba obawo omukisa, nsaba obakulembere, nsaba obakwatireko, kyonna ekibazitowako nsaba okibatikkule, nsaba obayo mwoyo w'amagezi mu byonna, nsaba obawo obujulizi mu linnya erya Yesu, mu linnya lya Yesu. So nzikiriza Katonda alina kyagenda okukola mu bulamu bwo. Togwamu maanyi, sigala ng'osaba, weekwate Katonda, kuba leero waliyo overnight. Tusuba overnight ne pasaiga, tusabeko ffenna Katonda agenda kukola ekkubo eritabadde. Naye olunaku olw'Esande mujje tusabeko ffenna, tusiigibwe amafuta, Katonda bingi byagenda okukola mu linnya erya Yesu. Okay. Musumba Andrew weebale nnyo olw'okutukyalirako. Suubira kikola neera. Tukola neera. Neera ng'okikola abantu kubanga baba beetaaga okubuulira ku bigambo byammwe ne baddamu ku maanyi. Katonda wanabakkiriza. Ajja kukkiriza. Lwaki ogamba ajja kukkiriza? Bimusiza okukkiriza. Ajja kukkiriza, nange nina okukkiriza. Okay, mbadde ne musumba Andrew ku lw'olunaku lwaffe olwaleero olw'essaawa ey'omwenda. Ennaku z'omwezi nga 26 lugenda kubeera lwa Sande. Mbeegayiridde yimusa okukkiriza kufuna ensigo, ne bw'obanga z'olina za nnyumba gwe zikwate, jangu otwale amafuta gano, ojja kulaba Katonda ky'anaakola. Bw'oba ojja teweerabira nsigo yo ey'emitwalo 2 ey'omwezi ogw'omunaana, gisige, ojja kulaba Katonda by'anaakola. Tugenda kubanga ate essaawa 2 ez'ekiro tuli mu Friday night n'omusajja wa Katonda Field Maaso. Maabamanyi. Ffe tumanyi. Tongobya wano. Yammwe wabagobe. Field Marshal byali byadda ne kati the highest rank in the army aba general. Name the definition of Field Marshal is the highest rank in the British Army. In the British Army. Kati oba yagabeera nga aminya usimanyi. Wenva wano. Wali atudde ojja muwuliramu. Bangi baba batulaba. Bagambe ne balabe baffe tebatulaba. Ate ojja binnyonnyola. Wamma kambalekere omukono gwa Mukama akuume atakumira mpeera tusinkane olunaku olwaleero akawungezi mu Friday night. Mbadde Joan ne Musumba Andrew Jenga Bizaayo. Bye bye. Kama bawo mukisa. Son of God, you are so faithful to me.